y'omutemu tebamuganyiza kutuuka mu ballroom. Ballroom yebaddemu akabaga akategekeddwa okuba nti bannamawulire basisinkana omukulembeze w'eggwanga. Kano kabaawo buli mwaka newankubadde Donald Trump abadde takabeeranga keera gwe gusoose okukategeka mu kisanja kye. Njagala okutegeeza nti ballroom kisenge ekisangibwa mu Washington Hilton Hotel, nga hoteeri eno eriraaniganye n'amaka g'obwa president. Kino kibuzaabuzizza abantu bangi nga balowooza nti omutemu alumbye Donald Trump mu maka g'abo president, wabula hoteeri eno teri wala n'amaka g'obwa president, era hoteeri eno etegekebwamu nnyo obubaga obuli ku mutindo ogwa waggulu wa ku mutendera ogwa waggulu ennyo obuli corporate obwa high class people. Njagala okutegeeza nti mu ballroom kiba kisenge ekiteekeddwa obulungi. Kati bano gye babadde, wabula omutemu tasobodde kutuuka newankubadde mu hoteeri y'emu abadde yapangisizaamu ekisenge, era ekisenge ekyo kwe kugiddwa amanya agamanyiddwa nga Cole Thomas Allen, era ng'alaga nti wa myaka 31 ye mutemu ono. Tegikakasibwa okuba gemanya g'amatuufu, wabula okusinziira ku bakuumaddembe ge basanze ku luumu oba ekisenge kyabadde yapangisizza ku luumu eno yennyini. Okusinziira ku bakuumaddembe bagamba nti wabaddewo akavuvuŋŋano okumulemesa, abadde alafuba n'okulaba ng'atuuka mu kisenge kino ekya ballroom, wabula abakuumaddembe naddala aba Secret Service abakuuma omukulembeze w'eggwanga erya America n'abakuuma amaka g'obwa president bamulemesezza, bakoze ekyamaanyi obutamuganya kutuukayo, era afulumizza ebyasi, wabula ekyasi ekimu kikutte omu ku bakuumaddembe, era lwakuba nti nno omukuumaddembe akubiddwa ekyasi mu kakuvuvuŋŋano kano takoseddwa nnyo. Kigambibwa nti abadde ayambadde kavesiti akaziyiza ebyasi, era oluvannyuma ayogeddeko ne banne, era nga mubayogeddeko nabo mubaddemu n'omukulembeze w'eggwanga Donald Trump, era kitegeeze nti takoseddwa newankubadde nga omulumbaganyi akizezzaako abadde n'ebyasi bingi, abadde n'ebyokulwanisa bingi ebisi biyitirivu. Era omukulembeze w'eggwanga ayogedde oluvannyuma n'ategeeza nga omutemu ono bwe yatambudde yekka, kigambibwa nti abadde yekka, tebannazuulayo mulala yenna gwe yabadde naye, wabula ng'ebyasi ebyokulwanisa abadde n'ebiwererako ddala. Okusinziira ku Metropolitan Police Department Chief ng'ono ye Jeffrey Carroll agamba nti bakoze ekyamaanyi okulaba nti nno badduka okutaayiza omutemu ono aleme okuba nga atuusa obulabe ku bakungu ababadde ku kabaga kano. Akabaga kano kabaddeko abagundiivu bangi, era nga Donald Trump omukulembeze w'eggwanga yabakulembedde ne mukyala we Vice President ono ye Vance, JD Vance naye abaddeko n'abalala abakola mu ofiisi y'obwa president abakola ne Donald Trump ab'enkizo bangi ababadde kabaga kano. Akabaga kano kabeerako abasaka amawulire ku maka g'obwa president, abo abagasaka ku Donald Trump, abatambula ne Donald Trump, abakolera amatabi g'amawulire oba abakolera media houses ez'enjawulo. Era kano kategekebwa newankubadde Donald Trump guno gwe mulundi ogusoose okubanga akategeka. Bannamawulire bano abagasakira ku maka g'obwa president White House balina n'ekibiina ekibagatta ekya White House Correspondents Association WHCA, era nga balina n'obukulembeze nga omukulembeze aliko kati ye Jang ono akolera ekitongole ekya CNN, wabula nga bannamawulire bava mu media houses ez'enjawulo ebitongole by'amawulire eby'enjawulo. Gambye bano bagasakira ku maka g'obwa president n'okugasaka ku president gy'atambulira yonna. Kakati bano babeera n'akabaga era ke babaddeko, wabula
ate omulumbaganyi yakabasazisizaamu. Njagala okutegeeza nti hoteri eno Washington Hilton Hotel omuntu okuva ku maka g'obwa president okugituukako atambulirawo eddakiika mbale bubazi kubanga ne Hilton Capital ate yo kyo kiriraanidde ddala amaka g'obwa president otambulawo obuuka ebizimbe bibiri byokka okutuuka ku Hilton Capital wabula eno hotero yo yennyini kwe babadde otambulawo eddakiika ezitawera nga nayo olituuseeko kati we babadde. Wabula ye akulira essiga eddamuzi ategeezezza nga ono Cole Thomas Allen bwagenda okuba nga asimbibwa mu mbuga z'amateeka olunaku olw'enkya ku Monday asobole okuweera ennemba n'emisango. Mugimu ku gyagenda okuweera ennemba nagyo bategeezezza crime of violence ng'akozesa emmundu. Crime of violence kika kya misango egigwa mu ttuluba ery'okutta, okutuusa obulabe ku muntu omuli okumutemula n'okumutusako ebisago oba olubale. Mulimu okunyagulula okw'ekika ekya waggulu, obuliisamaanyi n'emirala, crime of violence. Kakati oguno kimanyiddwa kitegeerekese nti abadde agenderera kutta aba kutuusa bulabe ku Donald Trump omukulembeze w'eggwanga erya America. Kakati egyo gye gimu ku misango gy'agenda okuba nga asimbibwamu, crime of violence n'emirala mingi n'emirala naye nga guno gwe gugenda okukulembera. Kakati njagala okutegeeza nti olunaku olw'enkya ono wakusimbibwa mu mbuga z'amateeka.